atalaba nnyina nga muto yagamba nti kitange bamuseera omukazi bannange balolera nkunga nga bannakasugga balya masavu ga ŋŋaŋŋa gasaala ekkakibira obunene si kuzimba singa waŋŋaŋŋa tasula mu mpompogoma za miti bannange ate okuleekanira waggulu si kitiibwa singa waŋŋaŋŋa yeekulira ebinyonyi n'ow'amatama amangi si yaaba omwami singa waŋŋaŋŋa yeeramula ewawa kasanke nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere ntuuse n'ekibuuzo ekyambuuziddwa mu kanyomero kaffe kano ka Sekabuuliza amantunuulira ebibuuzo ebibuuziddwa ku nsonga y'olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono n'embyanukula era oyo yennyini abibuuzizza n'asobola okutegeera ekyo ky'abuuzizza. Ekibuuzo kye njagala olwaleero okubeera nti nno kibateekamo mukitegeere bulungi nnyo nga nange kyambuuziddwa kigenda bwe kiti. Ono agamba ye Ssekabira Ssennoga yeddira Ffumbe abeera Kazo mu Kyaddondo. Mukulu Kanoonya njagala ombuulire ekintu Omuganda kyayita ekijjankunene kibeera kitya. Mukulu Kanoonya njagala ombuulire ekintu Omuganda kyayita ekijjankunene kibeera kitya. Kakati Kafeero yayimbako oluyimba olw'ekijjankunene. Mujje mulabe ekijjankunene. Oluyimba olwo lulimu n'ebitundu ebiwerera ddala naye twagala okwebuuza ekijjankunene kye ki? Ekijjankunene ye muntu akeera n'atambula emisana ttuku ng'ali bute tagudde eddalu taliiko kamogo konna ku mutwe wabula buli muntu yenna n'ajja n'amutunuulira. Omuntu atambula emisana ttuku ng'omutwe gwe si mulalu wabula omutwe gukola bulungi naye n'asalawo okweyambula n'akunnumba emisana ttuku nga bwe yazaalibwa omuntu oyo yayitibwa ekijjankunene. Ndowooza okitegedde. Ekijjankunene ye muntu atambula obukunya emisana ttuku takwatiddwa kitambo nti oba musezi kimutisse wabula ng'omutwe gutegeera bulungi nnyo oyo yayitibwa ekijjankunene. Nsigadde nze Kanoonya Juma omulangira ow'e Bukerekere.